naye kyasinga okunyiiza n'okunzija mu mbeera bwe banteeka munda saafuna chance yadde n'emu ekubira ku bantu bange essimu. Nina abaana abato, mulimu n'abaavula, omukyala gye nali nvudde nga ssente jjukira tuli mu mulembe gwa mobile money. Ssente ziri wansi wa kapeti njagala omutegeeza nti ssente nzirese awo nfunye obuzibu ne buti bansibye naye saawe bwakakisa kakwata ssimu. Banteeka buteesi munda nenkayanira nendajanira amasimu gange nga buli gwentuma abasirba be nali abo mukomera ne bangamba tuma oyo omwami oyo ajja gakuleetera weba Mr. Kalema ne mutuma olunaku lwonna ne balemererwa okumpa amasimu. Nina omulwadde gwendeseera kyo mwana mulwadde wa siko embeera gyatira okubeera mu nwanyi naye emyaka 13 emyaka 17 naye embeera gyatira okubeera mu mbi nnyo nzibu neneralikirira embeera gyalimu kati talina buyambi nabalekera mutwalo ne buziba ne banyima amasimu saafuna communication ekiro ne bakamukomera n'ebirowoozo byonna bye nnina byo. Ekyasinga okunzija mu mutima gwange okumbeera ne manya nti omukyala ateeka okuba yafudde kwe kunteeka mu kkomera. Wane manya nti singa omukyala ono teyafa tebandinsibye nolaba bansibye kyala alabika yafa kati nenzukira mukwano gwange ssente ze yasasulira omuntu afudde ningamba ngenda zijjawa. Kino kintwala omutima gwange tandika okweraliikirira omwana gwendese mu ddwaliro nkuba obufaananyi kuba omwana buli lwatira okufuna ataaka yeeweeta n'abanga eggongolo n'akaaba oyo omwana buli lwakaaba akaaba linnya lyange takaaba maama. Kati nga nkuba ebifaananyi by'omwana wange oyo ekiro kyonna nendowooza mukamokyale akeera kyonkalaba okali kirabika baba balimuteekayo ssaawa zino. Jjukira nina omutwe ogunnuma kati bugenda okera ku makya nga mpulira sikyalinze. Tutuula mu nsonga mpaddeyo ssente ze nali nazo tukoze agulimenti sente ze nali nazo bwe zaali mu katambi bampadde ennaku 12 sasule miliyoni endala emu nenzikiriza olw'okuba nti nali njagala mbeera ebweru netukola endagaano era byonna mbirina. Nzirayo gye naleka emmotoka baneeyimiridde bampadde bondi ey'okubiri era ebyagenda kweyo bondi sijja byogerako. Olwo kusiba omulundi ogwokubiri bakuzaayo lwakubanga wamenya endagaano gye wali okoze n'oli agwotomedde oba oli gwe watomera yali yavudde mu bulamu bw'ensi eno okuzaayo nga tetunagenda mu kooti naye ne bakuddamu ne bakukwata ne bakuteeka mu kaduukulu ka poliisi. Poliisi olusooka luno ne bansiba wano nga naakatuuka. Omukyala agamba nti yali anvunaana butalipootinga hit and run. Ekyo kye yakissaamu naye siina we naddukira n'abatujulira ne kugundi ku ssiini ne betugenda waliwo abakola ebitanda abaliwo nga bawitness nga ateeka omulwadde mu ddwaliro mu mmotoka kati oyo yanvunaana kyakuba nti nali nkoze hit and run. Simanyi we yakijja. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.